Ongambye oviirawa? Mai Njagala Luganda. njogera Luganda. Iye. Mbeera Kampala. Kawempe. Abazadde bo? Abazadde bange nina mama wange abeera Kalangala. Amannya ge? Nakayima Dayana. Nakayima Dayana. Amannya go gwani? Nabayunga Bijira. Nabayunga Bitira. Biira. Wayitira mu kampuni ki? Kampuni yange ya Uganda bagiyita IEL. IEL. Madamu Christine. Madamu Edina. Be baakuleeta? Be bandeeta. Omaze ebbanga ki mu Saudi? Engeri gye ndwadde erimu nkerabidde. Mbuulira naye mateebeka mazeemu omwaka gumu n'emyezi 7. Mashallah. Kati madamu yakukuba? Nga buli lunaku ankuba aneebasa wansi muki neebaka wansi awo waawo seminti. Buli lunaku nga nkuba Katonda yakola omufirisuuti kwegamba ye alinga alowooza nti mu nsi ye yekka ye muntu yalina omusaayi eyatondebwa Katonda. Naye nga tetunaba kweyongerayo bamikwano nyongera okubanirizaako wano ku YouTube channel amanya magi nga bulijjo ate era bamikwano abeekumira ku channel eno no likinga no commentinga nawe omupya mukwano ate nobanga osubscribinga bambi mukola kyamaanyi nnyo. Bamikwano Nabayunga Biira ye mbeera gy'alimu ali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nabayunga Biira bw'oba owuliriza bulungi nnyo sitoore ye kiraga nti Omuwarabu abaddenga amukuba n'atakoma kumukuba kokka n'amwebasanga wansi ku tiles. Abadde ayogera mpola mpola ebigambo bye biyinza obutavaayo bulungi naye agambye nti amannya ge ye Nabayunga Biira era yayitira mu kampani eya IEL. Bw'oba omanyi kampani eya IEL nkusaba ne ssekusaba otambuze vidiyo eno ebatuukeko. Ayogedde n'abakyala abaamutambuza oba abakola mu kampani eyo. Kampani ya IEL omwana ono simanyi oba nga mubadde mumanyi embeera gy'alimu nti yeeyo bw'etyo. Njagala otunuulira omwana ono omugongo gwonna ebintu by'ayogera tawaayiriza. Kuba omuntu agamba nti bankuba nga taliiko musale gwonna oyinza okulowooza alimba. Bw'otunuulira omugongo gwa Nabayunga Biira, omugongo gwa Nabayunga Biira gwonna gujjudde enkovu, gujjudde emisale. Alinga n'okuba nti n'okumusala babadde nga bamusala n'okumusala kuba agambye ne mutwe babadde nga bamutema. Biira ono simanyi yatuuka atya mu ddwaliro awo oba bakama be baamusitula ne bamutwala ne bamusuula mu ddwaliro gyali olwaleero. Eyo nno y'emu ku nsonga lwaki tuvaayo okuleeta vidiyo bwe ziti okwongera okulaga ebifa oba embeera baganda baffe gye bakoleramu abali mu mawanga g'Abawarabu. Ebintu bino bwe tuvaayo ne tubyogerako bwogezi ng'abamu bagamba tulimba twagala kulemesa ate bannaffe abalala okuba nti bagenda okukola. Tetukugaana kugenda kukola kubanga eriyo n'abagenza okukola ne bavaayo nga tebafunye buzibu bwonna era nga bafuna awantu awalungi. Naye waliwo ekiyumba ky'ogenda okutomera mukwano wejjusa olunaku lwe wakeera ku makya n'okiteeka mu nkola nti kaŋŋende ku kyeyo. Mulimu omufirisuuti gw'ogwako n'ogamba oba ono ye teyazaalibwa muntu, n'ogamba oba ono ye si muntu nga nze, ng'engeri gy'akucunyaamu alabira ddala nti ggwe tosaanidde na kubeera nga munnange obeera ku nsi. Nze nina ekintu kye neewuunya kino oba nkyebuuza. Omufirisuuti ono kati nga boosi wa Nabayunga Biira
akeera ku makya nga ye atumya mukozi wa kutwala kucunya bucunya. Munnange abantu abeeru abo balina ebintu ebito nga ye anyumirwa kucunya, ng'era bw'aba acunya omuntu awulira bulungi. Ng'awulira bulungi, nawulirako awo bino nno tebyalina mu mawanga g'Abawarabu. Byali mu nsi z'Abazungu, omwana omuwala ng'abinyumya. Oba mwamulabako? Ng'agamba nti eriyo abasajja Abazungu bo beetaaga kubatulugunya. Mukube, musune, mulume, mukole ebyo ebyokutulugunya nga ye akisasulira ne ssente agende bamutulugunye. So kati nze ndabye vidiyo eno n'okusinziira ku baana be tuzze tukolako nga ffe Abakyero Initiative Uganda. Bannange mulimu boosi atulugunya omwana n'ogamba oba yamutumya okuva e Uganda nga ye amutwala ku mutulugunya nga ye kyekyo kyamusasuza kadaama. Kubanga omuntu gwe waleeta okukolera nga wamuteekamu ssente zo n'omutikka okuva e Uganda n'omutwala akukolere kuba n'omuleeta akukolere. Neebuuza ate engeri gy'otandikamu okumutulugunya otuuka ku ssa lino nga wamuleeta kukolera mirimu. So bannange, n'abayunga Biira yeetaaga okuyambibwa, era nkoze vidiyo eno munansonyiwa okuba nga ngisembezaayo eno ku nkomerero sayidi eno, naye tunoonya famire ya Biira. Ka vidiyo kano tetunnaba kubanga ensonga zino zitutuukako mu butongole, naye ka vidiyo nkasanze. Era bwe nkasanze ne wabawo n'omuntu omu akandeetedde mu inbox yange n'aŋŋamba, Magi bambi nkwegayiridde muyambe omukyalo ono. Ye naabadde n'amanyi musajja, n'aŋŋamba muyambe gaayo ono. Kyensinga okusaba ennyo vidiyo eno etuuke ku kampani ya Biira eyitibwa IEL. Ekirala nsaba famire ya Biira bambi, oba omuntu yenna ng'olina oluganda ku Biira bambi osobola okunnoonyako oba osobola okuggyako ensambya ku ofiisi zaffe eza Kyeyo Initiative Uganda. Tulabe buta bwe tusobola okuba nga tuyamba sisita waffe ono Biira akomezebwewo ewaka. Weewaawo ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi. Akadde kano mu mbeera gy'alimu bw'aba nga tasobola kutambula, simanyi oba Biira asobola okutambula. Bw'aba nga asobola okutambula kisobokera ddala okukomezebwawo ewaka. Bw'aba nga tasobola kutambula bayinza obutamukkiriza ku nnyonyi okuggyako nga kampani ye emufunidde omuntu amugenda okumutambulirako oba okumuwerekera mpaka Uganda. Naye bw'aba asobola okutambula, Biira mu butuufu aba asobola okudda ewaka. So Biira takyasobola kukola, era tusaba kampani ya IEL temugamba nti ate omwana ate kajjanjabibwa addemu akole. Biira takyasobola kuddamu kukola. Biira akomezebwewo e Uganda. Omuntu ali mu mbeera eyo n'akoleddeko mu mbeera eyo, ne waaba awonye tosobola kumukaka oba kumufoosinga oba kumumatiza kuddayo akole mu kiyumba ekirala. Eyali alumiddwako ku musota ne bw'alaba omuguwa adduka. Tusaba kampani ya IEL Biira akomezebwewo ewaka. Ekirala famire ya Biira mutunoonyeeko bamikwano, ate tulabe nga sisita waffe ayambibwa okukomezebwawo ewaka. Ekirala bw'oba nga watambulako ne Biira ono, ng'omanyi mwatambula mu bbanga ki, yeeze zimu ku nsonga ezitunoonyesa famire ya Biira nti twetaaga okufuna information entuufu ekwatagana ku Biira. Yatambula ddi? Kubanga bamubuuzizza yakamala bbanga ki mu Saudi n'agamba nti okusinziira lwendwadde simanyi bulungi, naye nsubiranga naakamala omwaka gumu oba n'emyezi 7 oba bw'atyo bw'ayogedde. So twetaaga okufuna clear information ekwatagana ku Biira ono. Ne maama wa Biira amwogeddeko, so tusaba obanga omanyi maama wa Biira amannya g'ayogedde mukwano, era osobola okutegeeza omukyalo ono naaba nga atunoonyako. Byebyo bamikwano, naye nga twesabire ennyo. Bw'oba nga oli nkuba Kyeyo mukwano, saba mosiina ddala nga omuntu
oli mu kugoba ku bintu byo nga tonnaba kulinnya nnyonyi. Bantu mmwe musabe nnyo Mukama abasookeyo abatereereza ebiyumba bye mugenda okugendamu. Tufunyeeko ku bujulizi nga mulimu ebiyumba ebimu ng'abaana abaabirimu baabacunyanga naye nga te mulimu abagenzeyo ne babayisa bulungi. So buli muntu aba n'omukisa gwe naye nga kiva mu kusaba. Saba Mukama akusookeyo atereeze ekiyumba, atereeze embeera. Weetaaga okusaba. Oyinza otutuukako ono boosi wa bbiira mukwano ng'obadde mukyala musabi bino byakoze bbiira n'atabikola. Lwaki? Tuyina Katonda oyo akkakkanya emitima gy'abakabaka ababeeyita ab'amaanyi n'agikwata n'agikkakkanya. Katonda yekka. Sirina kintu kirala kye nja kubagamba nti munnange ekola kino kola kiri nedda. Naawe olwedda ali mu kiyumba ng'olwaleero kikufuukidde ensolo ng'ekiyumba kikufuukidde ekiyumba kikubijjidde. Mukwano nkusaba okkakkaneko ku maviivi osabe. Amaviivi tegalimba. Amaviivi tegalimba. Mukama Katonda eyatonda Omuwarabu oyo akutuntuza ye yatonda naawe. Ekibawula kkala. Kati Mukama asobola omukwatako n'amukkakkanya n'amuzza mu layini. Toyina njawulo n'oyo boosi wo. Enjawulo eriwo nti ye Mukama wo ate ye mweru gw'oli muddugavu. Y'enjawulo yokka. Era bwe babasala bwe bati ekivaamu musayi gwa red naye avaamu gwa red. Agende mmanju mu toyireti naawe ogende mmanju mu toyireti. Oyasimula naye ayasi. Tewali kirala ekitukyusa kala yokka. Kala yokka. So yo Mukama eyatutonda ffenna asobola okukkakkanya omuntu oyo n'amuzza mu layini. N'amuzza mu layini. Twebaza Mukama. Osanga bbiira yalibadde nga yafiira mu kiyumba eri ew'Omuwarabu. Naye wabanga ate si yasuulibwa mu ddwaliro gyali olwaleero tukkiriza nti Mukama akyali wamu naye. So naffe tugatte essaala nkuba kyeyo munno w'omulaba ng'akaaba naawe okaaba. Kozi tomanyi kiyinza kujja nkya. Tomanyi kiyinza kujja oba oli awo ku mukwano gwo. So tusabire bbiira naffe ng'abaakyeyo tugenda kusituka naye tugenda kusooka kunoonya ku famire ya bbiira tufune information entuufu ekwatagana ku bbiira ate tulabe butya bwe tuyinza okugattaganya emikono n'obwongo okuba nti bbiira ayambibwa bambi abe ng'akomezebwawo wano e Uganda. Kyekyo bamikwano munzikirize vidiyo eno ngikomye wano eno. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde mpaka we tutuukidde wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Gwalekako comment ku vidiyo eno okola kyamaanyi. Okola kyamaanyi nnyo mukwano naawe asharinga naawe alayikinga. Buli lwolayikinga vidiyo ate etambula netuuka ku muntu omulala tomanya eyinza otuuka ku bafamire ba bbiira ate ne babanga munnange nabo batunoonya okututuukako. So kyekyo baddiya Mukama abanjagalire. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.